nze nno nga Shamin Malende Humphrey abadde muganda wange kumpi ddala olw'ensonga nti Humphrey famire yaabwe y'amayanja neyaffe ey'Amalende wali akawempe twawula nzija era Humphrey oyo mu kukula kwaffe nga tujja tukula Humphrey twali batooko naye yajjanga nnyo ewaka n'abeera ne brother waffe gwe bayita Kaya Hassan nga bwe bakanikiranga amasimu ne bakanika radios olumu ne computers so n'olwekyo Humphrey yajjanga nnyo ewaka naffe nga tubeera ewaabwe mu luggya so ne tubanga twakula ne tuva mu mukwano ne tubanga famire zino zifuuse nga z'abaluganda in fact ewaka eyo waba Mayanja waliyo ne omulala bamuyita Henry Mayanja ne Joseph Mayanja naye mukwano nnyo Kaya Hassan naye eka yajjangawo nnyo era abadde ajjangawo nnyo n'olwekyo kyonna bwe tubanga Humphrey atuvudde ku maaso ffenaffe nga Bamalende tuba tufiiriddwa ate bannakawempe tuba tufiiriddwa ddala Humphrey okuba nti abadde munnakawempe abadde omuvubuka omukkakkamu omuvubuka aliko ebyokuyigirako omuvubuka abuulirira n'ofunamu ate yeekolerera abadde si muntu wa ntalo nga nawabeera waliwo entalo agezaako okubuulirira n'okuteekateeka n'olwekyo tulaba ng'ali serigasi y'amaanyi eyeetaagisa abavubuka n'abalala okuba nga bayigirako wabakoppa tumufiiriddwa nnyo twagala kusaasira maama tusaasire taata tusaasire nnamwandu tusaasire bannakawempe tusaasire ekisaawe kya entertainment kubanga abadde mugazi Humphrey abadde takoma eri mu biri byokka ate ne Bulaya gy'abadde yagenda abadde yakola emikwano so Humphrey abadde muntu mugazi nnyo ng'ayamba ate ng'agala nnyo omwana omuwala n'okusapootinga omwana omuwala n'olwekyo tusaba Mukama Katonda amutaase amusaasire ebyamusobako ate ne famire abeere ng'agigumya kozi n'akalala taata Mayanja ate naye bw'ogenda ku sayidi eyaffe ey'Amalende waliwo taata Sendagire taata wange omuto ate oyo baakolako bonna Coffee Marketing Board emabega so ogenda okulaba kali kenkugambye nti bwengamba nti Humphrey muganda wange olabira ddala nga kikwatidde ddala ng'ekigwiridde kumpi kiba kigwiridde ddala ffe mu nju munda era tubadde tulina okusitukiramu okusobola okulaba nga tubeerawo. Amawulire gano gaakusanzeewo? Amawulire gano gansanze mu kibuga wakati badde bakuterefayinawo baddewo ne show naye tubadde tulina enteekateeka y'okugabula abantu baffe ebintu ebikwatagana ne Easter nga tulina gye tulaga awo mu Makindye wabula amawulire ne gatugwako so n'olwekyo ne tugamba nti ekintu kyonna kisobola okuyimirira ne tusindikayo abantu abalala ffe ne tujja wano ekitiko biroogo okusobola okubeera okugobererwa wamu ne famire n'okutuusa okusaasira. Ebbanga lino eno lyoba before this death tubadde tetukyakuwulira nnyo ng'ovaayo okwogera ku bintu bya NUP ku nsonga za NUP lwaki? Ensonga za NUP zo mbadde wendi nga twogera ku bintu ebyenjawulo n'okusingira ddala okulwanira eddembe ly'abannaffe mu makomera ne mu detention centers era nga mumanyi nti ne minisita w'ensonga z'eddembe ly'omuntu ekiwamba watu kyonna tukivumira tubadde ku court martial tuli mu ebombo court martial tuli ku Nabweru ku court ne ku ICD court so tusigadde nga tulina okutambula okulaba nti tuyimirira ku mazima n'obwenkanya ate n'ensonga ezimu ez'omu bannakampala tugezaako tuziteeka mu platforms ziteekeddwa okuteekebwa tukoze enkiiko nnyingi twalonkinga kits z'abakyala okuyambako abakyala abazaala nga tebalina mwasirizi tuwamu amakits ezo zabwerere ezimu ku programu zaffe nnyingi ezitambula so waawa bino byonna bitambula naye ebimu ku ebyo byetwatumirira ku Humphrey byetwamuyigako yagamba nga tishamumu musigalanga ku mulamwa mubanga ofunye obuvunaanyizibwa obukozesanga bulungi ne mulwadde mwabadde ali nga bwofune omukisa nobanga oyogeddeko naye kasimu oba nobanga mutambudde ne mujjanga bwe yali ku platinum twagendayo wamu ne brother waffe Kaya Hassan okumulabako naye ng'era agamba nti obulwadde bambi bunnuma naye obujjanjabi bukoze ki bukyatutawaanyaamu naye munsabire naye buli omu ali waali tova ku mulimu gw'ekyo kyokola ki kyoliko beera mulungi eri eggwanga kubanga at the end of the day ojja kunnyonnyola buli kyokoze ki buli kyokoze ku nsi so Humphrey abadde musajja mulungi n'ebimu ku bye tutambulirako byemu ku bigambo byabanga atusibiriranga okubeera abalungi eri abantu. Twogere ku nsonga za Mpuuga ez'okumugoba mu kibiina ky'NUP. Ozoogerako ki? Ensonga z'okugoba Mathias Mpuuga tezifaanagana nti bamugobye ekyabaddewo pulezidenti yamuwumuzzaamu nga amateeka wa NUP bw'agamba kubanga akkirizibwa mu mateeka tiwabeera waliwo omukulembeze yenna
anoonyerezebwako ku nsonga yonna oba akkiriza omusango nga NEC tennakola mulimu gwayo, pulezidenti asobola okusooka n'agira ng'amunyumirizaamu ng'okunoonyereza okwo kugenda mu maaso. So pulezidenti Kyagulanyi kye yakoze kwe kugamba nti deputy pulezidenti wa Buganda agira ayimiriramu awe NEC omukisa okuba nti investigation zayo eza independent ate ejja okuvaayo nekirabise. Kiki ky'otalyerabira ku mugenzi? Sisobola kwerabira ku Humphrey nti Humphrey abadde one muntu w'abantu. Humphrey abadde muntu mukkakkamu. Humphrey abadde muntu eyeekolera ne mu bulwadde nga yadde alinamu obuzibu bwakugabamu okusobola okukola mukole ki buli omu emikono gye gyekigenda okweyimirira. Humphrey abadde muntu mwetowaze ng'ate abuulirira. Humphrey abadde ayagala nnyo egal child ng'era buli w'abeera abeera nga omwana omuwala. So n'olwekyo Humphrey abadde mubuulirize nga bw'ofuna omukisa n'obeerako naye wala omukubira kasimu tosobola kuvaako nga talina kyakubuuliriddeyo. N'olwekyo tugenda kubeera nga tumusumanye naye tujja kutwala ebigambo bye mu maaso kyekyo kye tugamba nti alise bigase. So tulina obuvunaanyizibwa ng'abasigaddewo okubeera ng'ebigambo byatugamba ne byazze ng'atubuulirira n'ebikolwa bye tubikoppa ebyo ebirungi tubiteeka mu okusembayo eri famire y'omugenzi. Famire y'omugenzi ngisaasira wadde nange ndi ku famire mu ngeri emu naye nsaba Mukama Katonda abeere ng'abagumya maama taata namwandu abooluganda abakuuma emikwano abannakawempe abadde bawabali naye mu diaspora buli omu ekisaawe kya entertainment bambi tusaba Mukama Katonda abeere ng'abagumya ate tusigale nga tumusabira tusigale nga tutwalirinayo eddungi mu maaso tetumuswaza ffenna tukwatire wamu tusobole okulaba nga ligase ya Humphrey esigalawo. Obugenzi n'otugamba nti mukola ku nteekateeka z'okuba nga mujjayo abantu abakwatibwa. Minisita omujja omukulu Balamu Barugahare yavuddeyo n'agamba nti yasabye pulezidenti nti abantu abo basonyiyibwe basobole okuba nga bateebwa era n'asaba lisiti. Oli lwedde okuba nga gwabadde abawolereza, oli lwedde okuba nga owaayo lisiti eyo ewa minisita omujja asobole okuba nga bayimbulwa. Okusookera ddala abantu bonna abakwatiddwa n'abo abasibiddwa mu mankwekyo lisiti yabwe yasabumitingibwa dda. Minisita wa justice alina mu paalamenti yatendalingibwa dda era netuuka dda ne mu ofiisi za gavumenti. So ekyabaddewo ekyokusaba lisiti tulaba nga kyabadde kyakulaga nti omuntu ali mabega w'amawulire ate ng'olwedde empapula ezo zaatuuka dda mu ofiisi ezo. But also ekyokubiri nti abantu bano babaddengawo nga bawozesebwa mu makooti. So tugamba nti bano abazze oluvannyuma bulijjo bali luddawo twagala bajje batwerindeko mu makooti eno bwebaba nga ddala bakitegeeza tulwanirwamu eddembe lya munnayuganda. Ekyokusatu kyatuwadde okwongera ekyokuyiga nti nabo bennyini abali mu system bakiraba nti bwe tufalwa abantu abakwatibwa mu ngeri etali mu mateeka. So ffe kye tugamba nti buli munnayuganda akwatibwenga mu mateeka era ateebwenga mu mateeka. Tewali pagani yonna tebasonyiwa muntu atalina kyakoze. Obuvunaanyizibwa bw'omukulembeze w'eggwanga bubeera nti omuntu senga aba amaze okusingisibwa omusango wa exercise nga kye bayita pardon naye omuntu wabanga yawaliriziddwa omusango ne gumukiwetekwako tayinza kujja tinogamba nti ogenda kumusonyiwa. Wabula ffe kye tulaba nti waliwo ka pressure bagamba nti abantu bano tubatadde tutya nga tetuswadde nnyo kuba tubakwata babwereere. Bagamba tuyeeyawo statement tugende okubatanga abantu balowooza nti ffe tubayambye. So at the end of the day tugamba nti eddembe ly'obuntu teririna kkala terisosola mu bibiina byabufuzi. Bwe tuba tulwanira eddembe ly'obuntu buli omu tumulwanira tetuyimire ku mazima n'obwenkanya. Mpozi n'ekyensembi ekyatwewuunyisiza nti abasinga bali mu kkomera baasibwa olw'ebyo ebyambalo ebimyufu bye walabye nga omu babadde boogera mu maaso g'omutobezi nga byayambadde bereeti alina ne ovulu ebyo byennyini yasooka lwaki bali mu makomera n'amakumi 3 bwe twakajja mu ggombo kotimasho babakwatira ekyo. Kakati kye twebuuza ono ye yabadde abyambadde ng'ataasawa ye nga tebaamukutte twadde tusobole okuba nti essaawa yandibadde naye asimbirwa mu ki kotimasho. So tulina okugyawo dda ku standard eyo kuba erabisa nnyo gavumenti kyeringa abantu babetulugumya abatulugunya nga tebali musaawa. Akatalekeka tulaba nga ebbanga liggwayo ery'ekisanja kino tuli mu 2024 ate tutuuka ate nga tukulabye ng'okola kannabwala okuviira ddala ekisanja bwe kyatandikira.
tusuubire nti ekisanja ekiddako ogenda kuyimirirawo kubanga abasinga bo balangirira dda nti era bakomawo. Omanyi omuntu okukomawo mu bukulembeze n'obutakomawo abantu be basalawo fetule ku maanyi g'abantu kakati essaawa eno okubuulira fetukyakanya sisitemu ende infact fetukyabanja nagamba nti twawangula kubanga mmanyi naawe watulonda kumpe buli muntu gwentunulya wano yatulonda kati buli muntu abuuza ani yalonda onaaleka kakati tukyalina challenge ennene essaawa eno okuba nti nga bwe tulowooza ku bya 2026 tukyatunulira nnyo tugenda kukyagandinga obuwagizi bwaffe obw'okunti akalulu kano akajja oba akabe kasinga n'okubukira eminga nga tekannaba nakutuuka kakati ekibuuzo ekyo kiyinza okukomerawo wakati tuyinza n'okuba nga tetunnatuuka ate n'olengera nogamba tikyabe muno ifulu human rights minister owaddala mu state house kubanga bano abasigaza obuwanguzi bwaffe twabubakumuamuddeko ane 2026 tennatuuka so tetwagala beeyibaale kulowooza nti baafuna kiwedde 2026 bajja kutuuka tuyinza obutatuukayo naye singa baba batuuseeyo tetusigala tudemandinga ekintu kimu era bannayuganda kibasigalako kyabantu baagala akuba omuntu akalulu ke kaakubye keko kennyini akasomebwa si kafuula ate n'okawaamu omulala ekyo ekyoma bannayuganda bwe tubyogerako bagamba nti bya bufuzi naye si buli muntu ffe twogerera abantu bano kubanga amaloboozi gabe gayita muki muffe baagala akalulu kano kaweebwa ekitiibwa oluvannyuma majority balangire majority nga gye balagudde ddala yentuufu so si eri enkyusekyuse mu bokisi sebe bye tukyalwanako nakati okulaba nti akalulu konna kaba kajja kaba kamazima na bwenkanya